Wachiwa class. Kati bino olaba bino ebyokulya. Wabyesigaliza. Ate nkakasa tukyali mu kkoota ya lugendo. Tugenda kukola emmere Allan. Tugenda kukola embuzi. Tugenda kufumba Kampala wano. Kano kukyali kunanya. Tetundaba kutandika kufumba. Era yenna aliyo ngalo zandi fayizika fa atandise tetunnaba yadde n'akatono bwe kati. Abaana bange na bennyinyi benkola nabo bakimanyi. Era bamanyi n'ekika ky'omuntu gwe bakola naye. Ndi timu biruda tetunnaba Allan omulimu gwe twolekedde ogw'okulaga abantu bye tukola. Tetulina bwe kye twakozeeko yadde n'akatono bwe kati. Kati kano ketulya kano bakayita batya? Ako bakayita ka potato wedge. Potato wedge. Kamaanyi. Katonywa obusagwa. So olusanyu olwo olulabe nalwo. Ndolabye bulungi bambi. Liko kapira Allan sikulayirira tonnalya Uganda pira wawooma ngaali awo. Ogenda kujulira. Tonnalya chapati ewooma nga chapati eri awo. Tonnalya nkoko ewooma nga nkoko eri awo. Byonna bye nkugamba mbigamba kuba nkakasa ogenda bbiri ako. Oluvannyuma ogenda kujulira ogaye nti musajja kiwaŋŋanyi kyali kituufu luma enkoko. Pizza yo sijja gyogera yo giwulidde. Ntoka abasebo. Obuwomi bade mukulu bumuyitiriddeko. Faiz. Sebo. Enkoko ewooma. Sebo bale kusimba. Nanga batulaba ku Cruz exclusive kati eze moderator. Olwokubeera nti mukama wange obuwomi bumusukiridde. Akyali mu commercial break. Yeetaze ku service yaffe oba oyagala kusurprisinga mwagalwawo oba oyagala kusurprisinga bbaawo oba oyagala kusurprisinga neighborwo oba oyagala kusurprisinga muzaddewo ennamba y'essimu tekyukangako 0704 watalanga byoyagala eri 0704 12 09 5 0704 120 950. Kugambye toyanguya abatulaba abalungi njagala bategeeza obudde buno n'obudde obweyongerayo kalange byayagala weyogereko oyogere ku byendya. Abatulaba Cruz exclusive bannange nga bwe mbabuulidde nti kati ate saawa eno nze moderator njagala okwongera okubategeeza ekifo kyaffe kya Uganda kya muvubuka Faiz Cafe Bistro nga bwe tuze tubategeeza ebbanga lyonna. Mujja kiraba ekifo bwe kifaanana tukola ebintu ebisinga okuwooma kuba buli bye tasobola kukola tetwabiteeka mu menu naye buli kiri mu menu kyonna kya njawulo kirungi kiwoomu. Ekifo bwe wagira Faiz Cafe obeera owagidde munnayuganda muno ate naye ennyini afune omulimo kuba tulina abakozi. Eyo mbuzi sebo egonda eringa pamba. Chapati sebo mukizinga bwe muti sebo ayagala ebintu ebiwoome bimalayo. Bw'oba oyina omukolo nga graduation zisembedde, bw'oba oyina embaga, bw'oba oyina akiika ng'oyina edduwa ddala ng'oyinamu ne kasente ng'oyagala class, look no further than Faiz Cafe Bistro. Allan tukola emmere ewooma. Allan teyalikaabye. Waliwo ebintu bye tubeeramu eby'ennaku ebikaabye Allan takaabangako naye nekyemmere ewooma bannange. Emmere ya ddala, emmere yeeyo yennyini eyalagirwa. Eyeetaaze ku saviisi yaffe ennamba yeeno eri 0704 12 09 5 ng'ofuna emmere ng'ofuna juice wangi taata
nsaba olye kapiraawo. Ke kapiraawo sebo. Kasupu ka nkoko. Ate piraawo yayonoonye ebintu byo byonna kuba piraawo ye twamwekansa. Tukola piraawo, tukola empeke ya nabbi eno eyo twagiwa obudde bwonna ne tukimala. Akagonja kagonja tuba nako wano tuna gye tukajja walala. Gonja mulala. Gonja mulala. Bannange omukulu munaamusonyiwa naye Allan alina obuzibu bumu. Buli waalaba ekintu ekimu amazinze bw'ati bw'abeera. Era ekisinga omumalako ekyewungula kumuyita n'omutuuza mu kamera ate n'ebintu by'olina nga ebintu byakwogerera nnyo byakunnyonnyola nnyo nga tebyeyogerera. Ekyo kinyeebwa. Allan ku kinyeebwa twalaga wala. Awo twekansa ne tuyitawo ne tulina okukoma. So olusaniya lwaffe nga bw'olulabye kasavu kanyama buli kimu kwekiri. Ettooke, piraawo, akammonde, gonja, enkoko, embuzi, ekibumba. Mukama wange banzikirize enkome wano tujja tandikiraawo. So mbadde sibaleeterangako bavubuka ba Kampala balina restaurants. Nammwe abali ebweru nga mwegomba okukomawo wano e Kampala mukole restaurants, mbadde sibafunirangayo omuntu alina restaurant e Kampala naye ng'akola bulungi. Yeetunza atya restaurant e Kampala, ogitunda otya? Naddala ng'oli muvubuka muto kyalina amaanyi agatambula agakola, ogitunda otya? Ekisaawe akimazeemu ebbanga. Bakasuku bonna bonna abamumanyi, ba celebrity b'e Kampala, bayimbi, Alex Muhangi, baani bonna agenze yeetundayo. Yeetunda atya? Mpola mpola. Ebino nagenda kuba nga bitunyonnyola ku Cruz exclusive. Akimu ku kamera kwali bulungi okubanga ensonga zino tuzikwasaganya bulungi nnyo. Omukulu katubuuzeeko abeyanjulire for the very first time atubulira amanya ge n'oluvannyuma tutandikiraawo. Taata tusanyusa okulaba. Kale mukama wange nange nsanyusa okubeerako ku mukutu ogusinga okubeera ogw'omutawaana omulembe guno ogwa Cruz exclusive. Mbadde mpulira muwulire ebbanga lyonna naye mpulira essanyu ate mpulira emirembe egy'enjawulo kuba nti ndina omuvubuka munnange ate nga naye alina ekintu ekyakabi oba ekyomutawaana ennyo. Neyanziza nnyo ssebo neyanzeege. Amannya n'eddoboozi nze Muyiga Faizo Kisiki. Muyiga Faizo Kisiki. Oli musajja Muganda? Ndi musajja Muganda bulungi. Nzaalibwa Sembabule eyo ate nga ndi wano ku Faiz Cafe wenjiyiza obulamu nga bw'ogiraba mpola mpola. Faiz Cafe musinga kukola ki? Faiz Cafe tukola ebintu bingi naye ng'essira kati bwe twogerera mu Kampala tulitadde nnyo kukola embuzi ennamba gye bakazizzaako 1 million goat. 1 million goat ensi yonna gyeyimba. Nabadde njogerako n'emikono gyange giri e UK n'abali mu America ne baga nti ekiri mu America e Uganda buli omu ayumya mbozi emu 1 million goat. Yes sebo. Service ya wano njagadde abaana basavinga bulungi ebintu. Kapiza katuukira ddala mu budde kwegamba ayayaya eno pizza nyinzo batagimalawo naye nja twalirako mukyala wange Zahara asobole okuba nga ate naye yeeja vaana. Pozi Kim tolya pizza? Oyo talya pizza kati oyo tuba twamuggyeko dda. Ate gwe naawe bino mpadde byange mwokulidde kale n'olw'ensonga eyo ogira oyo kakati angojeko 1 million owaayo wakamba angojeko 1 million goat. Tulina juice asinga okubeera omulembe kuno kwogata ebika bya juice nebiwolabyeko ejja ekiro. Tuna kye tuyita pineapple sunrise. Oyo wa smoke akola nnyo ku mikolo, akola nnyo ku balina abaagalwa ng'oyagala mu surprisinga. Abantu baagala nnyo ebintu ebipya. Abantu bakuwa juice okuyiwa mu glass. What else can you add on that juice? Okubeera ng'omuntu afuna ekyenjawulo. Tukola ente Namba ey'obukadde 7. Oyinza okuba weeterezaamu nga kasente weekali. Kati essaawa gye tugendako ya kutestinga ente eba eyingirawo mu budde. Eno pizza gye bayita batya? Ya chicken pizza.
tukola ebika bisukka mu 15 bannange omwana akamba akalese Wano ku Faiz Cafe eno chicken Bistro. pizza Yes sebo. Chicken pizza, tukola beef pizza, tukola vegetable pizza, tukola tuna pizza, margarita, Hawaiian, mushroom, sausage pizza, nsenene pizza, nagunjawo nezange fruit pizza, nindita nsenene pizza, nindita gonja pizza, zonna zange ezo. Esebo. So tukola emmere olusaniya, nayo maaso abantu bagenda giraba emmere bwefaanana. Tukola ensaniya ezimalayo. Waliwo ze tuyita ensaniya ne ze tuyita standard platters. Ne tukola olusaniya nga luliko ne juice. Ebyo byonna bisangibwa wano ku Faiz Cafe Bistro. wenkubuliza ekibuuzo Yes sir. weetunze otya wavaawa ekintu kino wakitandika otya ekirooto kyo kyali ki ng'oli ku campus? Of course buli muntu yenna bw'obeera gy'oli obeera olina ekirooto naye ekisinga otulemesa abasinga obungi kwagala kireeta mulundi gumu naye tandika mpola mpola abeera n'ekirooto abo manye nti ekirooto kirina okubeera ne wekitandikira ne bwaba muyimbi tatandikira ku hit ajja agatta mpola mpola ne bwaba bloga nga Allan w'omulaba ssaawa eno si we yatandikira ajja agatta emu ku 3 ku 5 ne ziwera 10. So nange nga Faiz oba Faizo nyina gye nvudde olugendo lubadde luwanvu ne lubaddemu okwerekereza lubaddemu okubeera n'empisa ennyingi lubaddemu okubeera omukakkamu lubaddemu okubeera nga ndi muwulize ate ndi mwetowaze ogenze n'oyogera ekigambo ekigamba nti ndi mu baserebu oba abantu basinga okubeera ab'amaanyi n'abatali baserebu naye nga b'amaanyi tukituukako ekyo kubeera beetowaze eri Allan nga bw'omulaba bw'obeera nga okola ebintu ebirungi ate ng'oli mwana wa mpisa nga bwendi kijja mwanguyira nnyo okubaako gwagamba ne gwagamba abeeko gwagamba ne gwagamba abeeko gwagamba. Abantu abali mu celebrity life oba abantu abali mu bulamu obulungi balinga olujegere nti bw'onaakolera omuntu omu agenda kutunda mbalala bonna. So tukituuseeko Allan olwakwekwata bulungi bwe nali amakerere saakirootako nti ngenda kukola emmere era semmere sigisomangako ni mu kika kyewaffe gyenva nze nasooka okubeera mu hisitole y'emmere teri yali akoze wadde akabalaza nga atunda caayi naye nakiyingira ne mmanyi omulimu gwenyingidde obuzito bwagwo n'obuzibu bwagwo. Mulimu gw'emmere si gwe mulimu gw'oleetako essagaliko oba amalala, mulimu gwa kwekwata mpola, mulimu gwa kwekwata n'obwegendereza, mulimu gwa kubeera mukakkamu eri abakozi b'okola nabo kubanga ate baguyimirizaawo. Ate wamu naawe ng'omuntu agenda okugutandika tosobola kumalako nagwo nga togumanyi. Olina okusooka n'oguyiga, n'oyiga enkola y'ebintu, n'oyiga enkwata y'abakozi, n'oyiga enkwata y'aba clients, n'oyiga enkwata y'ekifo mw'okolera, oluvannyuma lw'osobola okubeera nti osobola okutambula n'obaako ky'ogufunamu. Okozesa abakozi bameka? Wano tuliwo abakozi nga 15. Ani mukama waabwe? Bagamba nti nze mukama waabwe. Naye ng'ekituufu ky'amazima ntendeka nnyo abaana bano byonna be tulina wano buli omu abeere boosi we. Bwe tunaabeera nga buli omu boosi we mu department mwakolera kijja kubanguyira buli omu okukola ky'ateekeddwa okukola. Era wano bw'ojjawo ne babuuza nti ani boosi wa wano tewali ayinza mukuwa, naye buli omu ampita manager newankubadde nti ekifo kyani ekifo kyange. Naye nga kinoonyaamu nnyo bitiibwa, kinoonyaamu buli muntu abeere mulimu guno ng'agwenyumirizamu era nga bw'obalabye. Ani akusikiriza okuyingira akatale kano ak'okufumba emmere bwetyo, pizza, nkoko, mbuzi, namba? Of course bwe tubeera mu bulamu bw'ensi twagala nnyo okukyusa ebintu okuva ku ordinary setting okubiza ku current setting, engeri nsi gye beetambulamu. Abantu balabye ebintu bingi nnyo ebya bulijjo, ate bingi tukyabiyiya Allan njala okukubulya era nga bwembulya n'abatulaba ku mukutu guno gwa Cruz exclusive nti abantu bakooye okulaba ebintu ebipya. Omuntu ayagala ayita abantu ku mbaga ebintu nga si byakusimba layini catering omukadde. Tulina kye tugenda okusumulula mu maaso awo naye nga abantu bagenda kunyumirwa nnyo ng'obeera ku mukolo nga it's a new experience. It's not a dining but a new experience. Abantu balabe ku bintu ebipya. So ntuula wansi netegereza nensoma nenjiya nencreatinga, so sigwira kigwire era kyobulaba nga byonna byenkozeeko for now era bye bituwadde mileage n'enjawulo
abantu okusobola okutegeera amangu nti byanjawulo kyokka ate nga bwogenda obyetegereza bibaddewo naye nze ngattamu bugasi njawulo nti butya bwe nsobola okukikola nekisikiriza Allan nekisikiriza Kasuku nekisikiriza Ibrake naga nti Faizo nteekeddwa okubaako we mutunda asobole okugaziya omulimo. Watunulira biki ng'omuvubuka okutuukawo oli? Natunuulira kyenzikiririzaamu kubanga omuntu yenna bw'oba okola omulimo nga togukiririzaamu tosobola gulemerako. Emmere tosobola kugamba nti Faizi Cafe agifunamu 10 ku 10 buli lwakola buli lunaku, naye omulimu gwonna ogufunamu oteekeddwa okumanya nti ebizibu byagwo bingi nnyo okusinga ebirungi, era emyaka 10 n'ogisaddaaka nga gyakugwa. Oyinza ogifunamu naye ng'okimanyi nti sigenda kufuna, era nze nakati wano wondabira sirina kirooto kyaga nti nkola mulimu guno gufunamu, naye ndiwo kati guzimba ngwemirandira. Nkimanyi bulungi nti omwana wange bw'anaaba guyingidde yasobola okugufunamu, naye essaawa eno nze nkola ki? Nzimba mirandira. So nkubiriza buli muvubuka yenna oba buli muntu yenna alina kyakola kikiririzeemu. Buli onakiririza mu kyokola ogenda kyagazisa buli muntu yenna akiraba amanye nti kyaddala. Olwaliro buli muntu yenna ndaba baserebu bonna benkolagana nabo betukolagana nabo Allan balowooza nti emmere ngifunyemu sene mpitirivu, balowooza nti it is a walkover. Byangu naye si byangu, birimu okwerekereza, birimu okkeera, birimu obuteebaka, okujeregerera, birimu okukunafuya. Naye bw'obeera ng'okkiririza mu kyokola oli ne bwannakuyita omusiru togenda kutwala kiri kya busiru, ogenda kujjukira nnyo ekirooto kyo era kyokiririzaamu kyekijja okuwa push n'enkyo okulemerako. Allan abantu nga bavuma, Allan abantu nga bakakkanya, Allan abantu nga kwegamba bakuteeka wansi. Naye nkubiriza abantu bonna obutaggwangamu maanyi nga mukola. Omuntu atakuwa kirooto omuntu atakuwa kapito takumalangamu amaanyi. Tuyita wala ne bw'osanga omuntu ng'alina omudala gwa capati, omwana oyo gye yajja emitwalo gya 5, 3, 10 alofunire n'ekirooto kitandika tomuyisaamu maaso. Naawe omukozi aze n'amusaba omulimu oyagala kukuma sigiri oba oyagala kutambuza capati, tojja na maalo tojja na malala. Manya omuntu gw'osanze atambula w'omusangidde ayise wala nnyo okubawoko w'omusanze ng'atambula. Kyekitukuumya wano ku Faizi Cafe okutambula. Oli myaka ng'emeka Faizi? Nakaweza emyaka 3. Nakaweza emyaka 3. Naye nyina ekirooto kinene nnyo okufuula Faizi Cafe a talk of town. Leero bw'ogenda ku Google Rates mu Uganda ng'ozikebera Faizi Cafe tesukka kifo kya 3 mu Uganda yonna. Tugezezaako kikola nti lwaki twategeera nti tulina okudigitalizinga industry y'emmere. Omuntu ne bw'abeera ng'ali mu America, Allan njala okukubuulira ku lw'abalabi Cruz exclusive bonna, abantu abasinga okulya wano emmere ku Faizi Cafe bali Bulaaya, balya batya nti bo batulaba nga tweranga ku Cruz exclusive ne tusoma ennamba yaffe nti 0704 12 09 5. Enamba ebeera ku call ne ku WhatsApp. Nakulabye ku Cruz exclusive kozi mutunda biki? Allan abantu abatuwagidde ate batwesize. Omuntu akwereza miliyoni ye nagamba nti njagala ontwalire ebintu byange maka gange wewati ne bwe wati, abaana balye, mukyala wange alye, omwami wange musurprising, serebu wange mukoleko bitubeeramu Allan enkya n'eggulu. Era tusisinkana nnyo amakubo, birthday z'abaana, graduation, baptism ne kufumba ku mikolo. Abantu batuweera ddala emikolo nga takulabangako, naye tetufunangayo any disappointment. Client n'anyiiga oba naggwamu amaanyi naga nti beeranga bweranzi naye wakati balina ndooza nawe era waka omulaba. Mwabali yabatulaba ekintu kyensinga okwagala namwe kyemusinga okumanyira ku wano ku mukutu gwange kwe kusupportinga omuvubuka. The more we support ourselves nga abavubuka, generation egenda okuddako egenda kutandika kubeera nga bakubuuza omugagga Allan Cruz ani mugagga mukwano gwe nti ono nanyini Faizi Cafe eyegundi neyegundi oyo mukwano gwange, nanyini mayumba estates bweziti, because to support mu myaka emito. Let's put away the bad energy. Definitely. Nga abavubuka, if you see your friend nga yetaaga omukono musitule,
oyogedde ekintu kya bad energy oba negative energy njagala kikomentingako abantu mu Uganda tulina obuzibu bumu olwaliro bonna asanga Allan ng'alina ensobi gy'akoze abantu tulina obuzibu nti tuteeka nnyo obudde n'amaanyi ku social media okupromotinga ensobi y'omuntu. For example of recent waliwo restaurant gye wawulirako tetumanyi butuufu bwa issue gye baali boogerako nti yabadde anywa milkshake nga mulimu ekiyenje naye okutta emiliyoni z'abantu abakkiririza mu kintu oli kyakola opromotinga ensobi okusinga abantu 10,000 eziryayo ne zisiima nga mu restaurant eyo mulimu manager mulimu supervisor gw'osobola okutuukirira nabwe ekityo bw'ojja ku Faizi Cafe n'obaako kyolya naye wulya nga tekikusanyusizza okusinga okugenda ku social media owandiike abo tebalina kye batugamba kisingako okwekwata mpolampola abaavudde wala ne bizinensi tepromotingika ffe tukola gino emikutu naye muganda wange omukutu guno teguzimbika nkimanyi era kyobalaba nti nze bwe ngubeerako oba bwe mbeera wonna wendi mpawo ekitiibwa kuba mmanyi kyekitegeeza okutandika ekintu ne kitambula. Nkubiriza abavubuka n'Abannayuganda ffenna bannange kuba nsiteri mu bavubuka beereere mulimu omuntu eyakula naye nga teyakula mu myaka yakula mu mibiri. Nkubiriza abantu ffenna okuzimba eggwanga lino ffenna twetaaga tuzze wamu ng'abantu. Bw'osanga omuntu yenna ky'osobola omugattako kimugatteko ky'osobola omuwa kimuwe asobole okutambula. Bw'aba muyimbi muwagire munno taleeta luyimba noga tolina kyoyimba nedda bw'obulyazaamaanya. Bw'osanga wa bodaboda muzzemu amaanyi muwagire. Bw'osanga yola kasasiro muwagire. Twewagire ng'Abannayuganda, twewagire ng'abavubuka, twewagire ng'abannansi. China ekyagikulaakulanya Allan ne Dubai zino ensi ze nkugamba President Museveni yatwalira obuyinza zaali mabega nnyo. Olwaliro China epasifinga okubeera nti mu nsi kati yeesinga. Dubai buli muntu yenna mu nsi ayagala kutuukako Dubai naye ekyekulaakulanyiza Dubai kwagaliza. Ng'ogyeko ogamba nti oluusi Abawarabu bagenda ne bafunamu karakita ey'okusosola oba ey'okuboola naye bw'ogenda Dubai tewali nsi erimu bannansi bangi mu nsi yonna nga Dubai. Buli munnansi yenna mu kuva mu nsi yonna ali Dubai. Naye kisinza okukulaakulanya nti buli batuuka awo buli omu amanya nti tulina kweyamba tulina kwesitula tulina kusitukira wamu ffenna tusobole okutambula. Mu mbeera eno Faizi ozoogabula ba celebrity bangi abakozi ba TV abayimbi abakozi ba bloggers ab'enjawulo omwana muweeyo akakodyo abantu bono wabatuukirira otya kuba si byangu otutuukamu awo ssebo n'otuwaganyaamu n'ogamba nga buli ogenda n'ogamba oyo Faizi ng'agamba ye n'ogenda KFM Faizi ye n'ogenda Capital ye weetunda otya wakiteekamu ssente magezi gaba gati. Of course njagala okutwala omukisa guno bangi bakimbuuza njagala okutwala omukisa guno okubeera omulambulukufu eri buli muntu yenna ali ku mukutu guno kuba kwensoose okwogerera information eno